Bantu bangi mbadde mukyebuuza nga mwagala kumanya Eddy Kenzo agenda kwogera ki oluvannyuma lwa Rema Namakula okuzaala omwana muwala omulungi Aaliyah Sebunya. N'ekineno kanti bagamba okuva wano ku SMX Media. Ekisooka olunaku Rema Namakula lwe yazadde, ekiro ekyakeeseza olunaku Rema Namakula lwe yazadde, Eddy Kenzo teyabadde mu ggwanga lya Uganda. Eddy Kenzo ali mu ggwanga lya Boston. Neera nga bw'omumanyi emirimu gye jjo gimuzunza ate ng'agikola bulungi. Olw'okuba nti neera emirimu gy'agikola bulungi ensonga lwaki gimuzunza. Eddy Kenzo ekiro ekyakeeseza olunaku Rema Namakula lwe yazadde nga 7/11/2021 Eddy Kenzo yabadde ne show ewa e Boston. Neera show eyo nga yajjudde bulungi nnyo, abantu babadde bangi nnyo nnyini ddala. Kati mw'okubeera nga mwogendayo ku page mulaba oba Eddy Kenzo alina kyayogedde ku kuzaala kwa Rema Namakula. Gamazima asobola okugamba mbu Eddy Kenzo musanyufu olw'ensonga wano mu ggwanga erya Uganda kijjukire mukyala wo oba omujja nannyina abeera mwana wo, nawe omusajja omukyala wajja n'akuwasa n'asanga naawe omwana oyo abeera afuuse mwana wo. Amakulu mu kyo sibeera na nsobi kugamba mbu Eddy Kenzo yazadde omwana omuwala omulungi gwe bayita Aaliyah Sebunya, wadde ye si ye Aaliyah Musuza, ye nga ye Aaliyah Sebunya. Kati baneeno already neebeera family emu, ekyo kye bayita extended family oba okitegeera bulungi, eneebeera already family emu. Ti wano ye ebeera efuuse family emu, omuli Dr. Amuza Sebunya, omuli Eddy Kenzo Musuza, omuli Rema Namakula Sebunya, omuli Amaal Musuza, omuli Maya Musuza ne Aaliyah Musuza. Kati enebeera efuuse family emu eyo y'abantu bameka? Rema Namakula omu, Eddy Kenzo 2, Dr. Amuza Sebunya 3, Maya Musuza 4, Amaal Musuza 5, Aaliyah Musuza 6. Ekyo ngenda kikunyonyola ntya? Kansooke njagalize balina abantu birthday nga utera okubeera nga tukikola wano ku SMX Media. Angel Namata, happy birthday to you Angel Namata from Mami na Nyonjo Magi akwagaliza birthday ennungi Angel Namata. Ate nga tali yeka wabula ne Moses biri mu ye, happy birthday to you leo lunaku lwa birthday Moses biri mu ye. Nga nasembayo ye Nanyoni Asha happy birthday to you leo lunaku lwa may you live to blow more and more candles. Tutambula ne bannafa ababasalima Herbal Research Center basangibwa we Nansa na ku mastore abo bakugamba endwadde yonayo nekulemeddeko basobola okubeera nga bagijjanjaba oba nga bagikwasaganya bulungi nnyo naye nga bakozesa ddagala lya habo. Gwe omusajja awulira nga amanyi g'ekisajja agakendeddemu osobola okugenda awo ku basalima Herbal Research Center ne bakuwa Kamani Power Plus kagenda beera kakuzzaamu emisuwa kagigogole bulungi osobola okubeera ng'okwasaganya emirimu bulungi. Gwe omukyala yagezzegezze ng'owulira figa ye evudde mu shape ezo ensonga nnafu nnyo ku basalima Herbal Research Center. Naawe alina olubuto olunene ng'oyagala sala ku lubuto akadagala bakalina ke bagenda okuba osale bulungi nnyo olubuto otandika okwambala engoye nga zikunyumira. Pressure abakyala baagala ogenda ku River Nile ezo ensonga nnafu nnyo bakubireko ku namba zaabwe ez'essimu eyo gy'olaba ku screen oba ogendeko ennansa na ku masitowa osobola okubeera ng'obatuukirira. Ekirungi kye balina nti bo bakola ne delivery. Oyinza obeera ng'olina Masuba, oyinza obeera ng'oli Luddawa, Najjeera, Ntinda, Nakawa, bagenda beera basobola okukola delivery wooli basobola okubeera nga bakutuusaako eddagala lyabwe. Babayita Babasalima Herbal Research Center. Badde nkyakunnyonnyolako extended family na lwaki Eddy Kenzo ngamba mbu musanyufu olw'okubeera nti neera yazadde omwana omulala. Ku bawala babadde alina ababiri, Eddy Kenzo yagasseeko omuwala owookusatu. Mu ggwanga erya Uganda ekyo kye kitiibwa oba yeye nnono kwe tutambulira. Amawanga agasigadde weekanga ng'omwana nga biologically si wuwo naye nga mukyala wo yamuzadde noweekanga ng'omusajja amuwasizza n'okumuwasa. Ye ate tuli ku ekyo waliwo olaba oli kati ennaku zino bawasa abo bennyini bawala baabwe. Oli na omuwala nga yamuzadde n'amuzaala nga ye taatawo owaddala naye nno genda olaba nga bagenze mu kikolwa eky'omukwano oba eky'obufumbo nga bali bonna n'omuwala gwe yeezaalidde ddala. Ne waneno ffe tulina ennono yaffe. Eddy Kenzo yazadde omwana omulala wadde ye si ye Aaliyah Musuza ye nga ye Aaliyah Sebunya naye still ono asigala mwana wa Eddy Kenzo. Nga bwe twalaba ku Rema Namakula mbu Rema Namakula yagenda okujja wa Eddy Kenzo ng'olwedde Eddy Kenzo alina Maya Musuza. Neero ono omwana yamwagala nnyo mwena mwazanga birthday za Maya Musuza Rema Namakula nengeri gy'eyeetala n'azitegekamu bulungi byonna ebintu nga bigenda on smoothly kubanga ono abeera mwana we waddala. Actually muve mu bino simanya biology simanya ono step mom ono abeera mwana wo n'otagattako kya step mother n'otagattako kya step father ono abeera mwana wo. Kati ebya step mu ababa bagiraagira naye ono already abeera afuuse maama we. Naye akyansanyusiza nnyo bambi Maya Musuza okubeera nga yateereddeyo post olwategeddemu ne mami we Rema Namakula abazaalidde omuganda waabwe omulala. Bambi n'agenda ku official pages n'abeera nga apostinga nga ayaniriza omwana omupya. Actually n'erinnya nasoose lirabawo ono Maya Musuza nti omwana gwe bazadde ye Aaliyah Sebunya. So yalaze essanyu okulaba nti neera
bazadde omwana omulala ate n'omulala yasinze okubeera ng'alaga Esanyu ye Amaal Musuza kubanga kati ate ye ndowooza abadde lonely engeri ate ono gy'abeera sayidi eno ate ye nga Amaal Musuza abeera ne mami we wamu ne Dr. Amuza Sebunya kwe gankyako waka ng'awuubaala neero olwazadde we bati kabebi ndowooza y'omu ku basinze okubeera nga basanyuka okubeera nga bawerukaminga Aaliyah Sebunya so yasanyuse nnyo okulaba nga afunye muganda we so ne Eddy Kenzo naye tayinza kubeera ng'anyiiga ate okusinza ku mbeera za Eddy Kenzo si muntu adda awo n'asiba obusungu oba anyiige biki nedda neera still musanyufu okulaba nti nera yes muwala we afunyeyo muganda we omulala wadde ye si yamuzadde biological daughter ne still ono asigala muwala we neera Eddy Kenzo ono abeera muwala we actually ennono zaffe simanyi ng'eki yakukikunyonnyolamu naye ng'ono afuuse muwala wa Eddy Kenzo neera Dr. Amuza Sebunya ne wanaazaala abalongo ne Eddy Kenzo abeera afuukiddemu Ssaalongo kubanga baneeno babeera baana bwe neera kati obuvunaanyizibwa ne Eddy Kenzo bumukwatirako kubanga eno extended family y'abantu 6 okitegeera 7 nagambye Rema Namakula omu Dr. Amuza Sebunya 2 Eddy Kenzo 3 Maya Musuza 4 Amaal Musuza 5 Aaliyah Musuza 6 eno kati efuuse extended family y'abantu 6 actually ne mukyala wa Eddy Kenzo gwe yazaala Maya Musuza naye abeerako kubanga abeera part of this family oyo abeera wa 7 so yekyo kye bayita family yekyo kye bayita okubeera nga mubondinga mu family ekyo kye bayita oluganda engeri gye lutambulamu okuva kwono okuva kwoli noli ne lumugattamu so fwanene kwa SMX Media tugamba congratulations Rema Namakula oluvannyuma lw'okubeera nti wasumulukuse bulungi n'otuzaalira mwana muwala Aaliyah Musuza omulungi Dr. Amuza Sebunya tukuyozaayoza ssebo webale kutuuka ku kkula lya kasukaali ako ne Eddy Kenzo tukwebaza bambi ssebo webale kubeera ku bawala bobadde olina ogasseeko omuwala omulala ow'okusatu so wanene kwa SMX Media ntugatte emikono gyaffe nga tugamba bannange muyogeyoge mwenna gwayagala okubeera ng'ofuna updates wanene kwa SMX Media ffe ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejja tugikolera naye ng'esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga nzibeera nga ziwewuka ddata waleme kubeera ng'agenda mungi twatandisewo ne WhatsApp group oli waddembe okubeera ng'ogijoyininga genda wansi mu comment olabe mu comment ya SMX Media mwentadde linki ya WhatsApp group obeera g'oyagadde okubeera ng'ogijoyininga amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.